Rape oba mukyala Bideeba oba mukyala Cocktail oba Mama Prince oba the Black Beauty mukwano ono yasobedde waka ne mu kibira oluvannyuma lwa Bideeba oba Cocktail okumugamba nti munaye kati nkukoye mu yekkala yo eya black munaye kati njagala nawe otandike okola ki otandike weeyeruseeko nga mugamba mutya kansubire muli bulungi bambi ngenda basaba video mugimpeereka like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga nti mukwano subscribinga oleme kusubira buli updates zonna zembeera nteekayo era onyige ne mu notification bell mukwano sikruise eyo tukimanyi bulungi nnyo Bideeba we yakwanira rape munaye rape yali mudugavu era nga mukyala anyirire nnyo gamba mama nga tayisibwa mu maaso naye mabega kaawo mukwano ngenda soka kuteereko ka video awo nga baakagwa mu mukwano wamma rape kwegamba nga ye ayogerera bulala Bideeba wamma kwegamba nga naawe atali mukwano nga ne bano batiimu nako wo mukwano munaye simanya nakoowa laavu biki wamma kugamba nga oba owulidde rape nga naawe ogamba bannaye neweefuna omulalu naŋŋambako saawa zino nkola ki saawa zino nzikiriza kansoke nkuteereko ka vidiyo ako ate male nkongereyo n'amalala leero nakuleetedde rape njagala omanye rape yaani rape ayimiridde atya ne Mr. Cocktail ayimiridde atya ne Bideeba bannaye gwe tuula butuuzi mu kusosota radio osanga kwa juice wansi ebimuli wansi ebyokulya yonna laavu bannanga abaana abawala mufuna abasajja ababaagala temufuna abasajja bemwagala nnyo mufuna abasajja nga bebasinga obbaagala nze mwami Bideeba njagala nnyo kyo kituufu nti asanze he breathes waba anassa asooka ndooza nankubirako ku sim can I breathe okitegeera so that is how much he loves me God loves me so much so people out there babalooza nti nze olanze mutimba it's because he's not a celebrity so nze gwe mulaba it is me that you follow naye balooza mbuwesiba ku musajjawo balooza nti mwesibako nti mwagala oba mwagala nnyo yetanjagala but which is okay I chose him so you also have a chance to choose whoever you want. waliwo kagundi akatambula kamemu kati tutambula ku TikTok okwo ng'eddoboozi ligamba kati ex wange ali yanjogerako bibi byokka ndowooza naawe ex oli eyo omwogerako bibi byokka nze Cruise nze ekintu kimu kyemmanyi I don't wish anyone bad. So even if I left someone's life or even if someone left my life byebyo no munange yibadde bigambo bya mukyala Bideeba awo nga bakeera ka video ke mulabye kugamba nti waba yagala kusasoka mukubira munaye rape mama bulamu nzise kati njagala nkutwaleke munaye naku zino rape afunvubidde okuvuma abakyala abaddugavu abavayo ne bavuma abakyala abakola ki abeerusa era ka video nako ngenda kakutuusako mu maaso awo kati munaye basho news bagambye rape okuva we yayingira entertainment oba aromantic mukwano mbu waliyo ebiwala ebinyirira kati mbuno naye ayagala anyirire ng'ebyo ebiwala okugeza Diana Nabatanzi Florence Nampijja kabala munaye Bideeba yamugambye munaye mama bulamu munaye rape batosobola kweyeruza nze nkooyo kulaba ng'oli muddugavu munaye tandika nawe okole ki okwate mukizigo kati rape n'agamba abantu bamanyirira mu kkala yange yaki ey'obuddugavu singa balaba nga ntandise okweyeruza bayinza okunvuma n'agamba kansooke embeesooke nteekeyo ntandike neeruse nga tebagenda kunsabula omweru ng'agudde mu kizigo kye bulungi bannanga abanyirira omweru wavayo na postinga baawe twala eri olina ku kizigo ayina omusajja gw'oyina ki ayina essente gw'oyina ki ayina as in they are living okay. Byebyo no munaye si bigambo byange ebyo bibadde bya mukyala Bideeba ye wenjogerera saawa zino asoberedde waka ne mu kibira oluvannyuma lwa Bideeba omugamba munaye weeyeruse watosobodde kwata mu kizigo nze naawe mba simanyi kiddako naye era mu maaso awo nina ka vidiyo ate nga bashosho in-laws bamusabula munaye okuva we yavaayo n'ayogera ku by'okweyerusa ka vidiyo kayina mukwano nga basabula oli naye nga nyongera obbajjukiza bambi musubscribing embeera n'obusitole weewuti obukwata ku bantu yes mbeera n'amawulire naye embeera n'obusitole weewuti osobola okumpandikirawo omuntu yenna gw'oyagala akuleetereko kale mba nsobola omukuleetera wano ku buyinzaanishasuvia wano nga nina kyensaba mu buwombeefu obw'ekitalo ate temuneevumya manyi mwagala nnyo ovuma naye kaakati nze asaba abantu abagala okukomentinga ku posts zaffe naddala nga mutuvuma lwaki temuwandika ku luzungu olutuufu ne tusobola okutegeera bannaye bye mutuvuma bannankulu baakuno bannaabavumi bassaabavumi bannaye mu commentinge mu languages ze muli comfortable with so that
tutegeera bye mutuvuma naye muwandika oluzungu nga lufu kwegamba naffe abasoma comments ne mutulemesa n'osoma comment emu n'ogirwako lwansonga oluzungu lufu mutuwanguyiriza obulamu. That is why nsaba mukomentinge mu lulimi lwe mutegeera mukitegedde